Omuntu aboneddwa omukisa okuwa obukulembeze n'akuba mu nkuyo. Mukolere ki? Tugambe tukulemberemu. Mukulemberemu ng'olabamu okuzannyamu firimu. Ekyennaku n'abaana bakuba kibooko e Kawempe olwali mu kukola firimu. Ye ng'alaba episode ey'okubiri agikoze eki? Enkuyo kyeki? Omanyi? Jukira oyo musajja waayogera oli oluganda lwa bannakabala. NBS eyo yakuŋŋaanyanga abantu bangi abagamba muno Bobi Wine azannya documentary. Naye bwe yabaddeko mu kalulu k'e Kawempe naye yalabyeko ku part of documentary. Naye yalabyeko ku firimu era kansubire ne NBS enaatera okufuluma. NBS enaatera okufulumya documentary yaayo. Kuba nayo yagizannye mu kalulu. Nga bwe yagamba nga Bobi Wine olumu wagikola ki? Wagizannya. Obukosi yinza okuba siyagala naye ekyazanga babyogera. Ekyazanga n'egiwa omuliro. Aha n'egiwa omuliro yagiwanga omuliro. Olwaleero omuntu gwe baawa obukulembeze n'abukubamu enkuyo. Enkuyo omanyi musajja oyo kye yasigaza Luganda. Olulimi luzaalirwana lutegeera. Kye yasigaza Luganda era beesimbanga omwo. Olumu okutulemesa okutegeera kwabwe. Enkuyo oba kibanga okuzannyira mu nfuufu. Sokoleke. Omukulu agamba principle. Alina obukulembeze ayenga nfuufu. Abasajja Abaganda, ffe ng'Abaganda. Sibo wali wayogera enkuyu osobola obutatya nnyo. Naye bakikuvuunulira. Agambye omukulembeze waffe. Utwamukwasa obukulembeze n'abukubamu nkuyo. Nuupu buli mwaka efuna obuwumbi bw'ensimbi 5. Kati ezo Kyagulanyi yalya oba yawuuta buwuzi. Ow'ekitiibwa oyo ennyo kubanga sagala leka wadde akatiibwa ke n'akamu kyasinga n'okwetaaga. Twongereko nnyo kuba baamuwa wa kitiibwa. Ow'ekitiibwa oyo ennyo atandika okutereeza. Naye ekisinga omuttanze kye nalaba omusajja ono obusungu bwalwawo entegeera ye. Obusungu omutima omubi gwalina ku muntu omu. Gambira ddala ku Bobi Wine. Omutima omubi gwalina ku Bobi Wine gwamuggyako entegeera ye. Kati ebintu byonna abikola mu ngeri y'obutalowooza. Kati kali ka sense of maturity ako kogamba nti omusajja ayogedde nga musajja omukulu w'ekitiibwa kamuvaamu. Kagendera mu bukyayi. Kagendera mu bukyayi. Kati atuuka n'ayogera ekintu naye nga tafudde banaakiraba batya. Era abagendo interpreting bagenda interpreting batya ye kifulumye mwani. Mwababubi, you store badly. You store badly and now you want to turn around and start saying we are clean. You are not. You are not. We are not. We looked ugly. And even we went ahead to chase away the journalists who should have showed the public that it is you who was stealing. You chased away the journalists. Why did you chase away the journalists? They were beaten left and right. Why did they beat them? For a very long time, we have benefited from the presence of the media. This time, why did you chase them? We have no cause whatsoever. The cause that you are seeing is just for politics. Political show, tugenda mukoti. Na ye ground ziliwa. Mukoti ogenda ye na ground zi. Yes, you can cook the grounds, but are they when you appear to call in court as a lawyer to defend, can you defend cooked grounds? You look foolish. Electoral Commission kyagitese bitambala ku meza. Eri kumbaga. Wala kalulu. Ebitambala byeteka ku meza birike kigambo Electoral Commission. Ngate ne mebigalwe ebigambo binene nnyo ebiri mu background. Electoral Commission. Fena lusobola okutegeera. Electoral Commission ekyalanga ki? Egenda kusubula. Lwaki okuteeka ebitambala ku meza. Ebiriko Electoral Commission ebe kuba kalango. Egenda kusubula. Eyagala mirimu bagireete. Wabadde bagitwalako emirimu gyayo.
Kyaki kitese bitambala ku mmeeza omulimu gw'ebitambala ebyokukola woki. Ansa eryemu kubba. Nodira omukazi n'omuvumika wansi w'ekitambaala. Omukazi oyo yeetwewuunyisizza. Kati n'obuuza lwaki abantu olw'okuba lwaki abantu tebaali enguzi. Kyekyo ekiriisa enguzi. Kubanga Electoral Commission wamugamba Kalubalanga obba. Ne sente zona ateekayo balonde sente zigenda kola agenda zibba bubbi kuba ky'omulagira naawe kubba. Gwe wennyini amuteeka mu kifo tomulagira kukola mazima. Okiwulira. Ye gwe balonze oyo gwe balonze nga babbidde. Kikyanakola ekyamazima. Kubanga naye yajja kubanja kulayo obunyakuzi asasule bano abaamubbira. Olunaku obuuzizza. Kyo kiteese ebitambaala ku mmeeza nga ziriko ekigambo Electoral Commission. Kyokka nga n'emabega mu background waliyo zipuula apo oba zi backdrop eziriko ekigambo Electoral Commission. Akalulu ak'obwenkanya. Abasajja nga badibate nga njagala otunuulira abantu nga genda ku kalulu mu mawanga malage babala. Abasajja bateeka bemeza nga nte. Debate ebeerawo nga omusajja omulabe nga to bulungi era nga nte nga twalaba n'akantu konna. Gamba okumanya Electoral Commission yagala amazima. N'obubookisi mwe tulondera. N'ekakunkumula. Ekakunkumula. N'ekamukalabye. N'ekalaganga obukalu bwe kalimu. Kalabamu n'obukalu. N'omanya nti kati bakateekamu empapula 3. Waki we batuuka okubala ate bateekawo ebitambaala. Kwali obwerufu bwoleza mu kabookisi wali. Bwe bwandibadde butambula n'obwerufu paka kulangirira. Lwaki wano akabookisi ka ballot box. Ne bafu ne bajigira bati mugirabye ne bakateeka mu bbanga eri gye mulaba. Okitegeera. Kyate ekibateese ebitambaala. Wali ate mukubala. Kyo kumwala bateekawo ebitambaala ebirabika eno mu maaso ne bibikkayo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli Eye on the Press ne namba emu buli Monday gwe tubeera naye nga tuyita mu nsonga ezikoza amawulire mu week nezo eziba zigenda okukola amawulire era mu week. Namba emu sooka obuuze ku bakulaba abatulaba n'abatuwuliza mbalamusizaako nnyo buli omu gy'asinziira. Mukulu Esau nkutumiddeko nnyo mukulu Kawalya Esau New Jersey nkutumiddeko nnyo mukulu Kawalya Esiyataawo Texas nkutumiddeko nnyo Kawalya mukulu ye Godfrey nkutumiddeko nnyo Texas Aida nkutumiddeko Texas Shifa nkutumiddeko Texas abantu be Texas bonna at large banaye batumiddeko nnyo abantu be Boston Massachusetts mwami Yiga nkutumiddeko nnyo mwami Rumisa nkutumiddeko nnyo Sekatawa Tamukedde my boss ne Bruce owerinnya Nsubugamba tumiddeko nnyo n'abalala mwenna Lobina nkutumiddeko nnyo California abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mu nsi yonna buli omu gy'asinzira abantu b'e Bungereza mwami Kalule Bibala nkutumiddeko nnyo n'abala mwenna abali e Bungereza abantu b'okusala bed at large mwenna nga company batumiddeko nnyo mwe bali kutuweereza mirimu bulungi mwe bali nnyo mwe balire ddala ne mukama wange Rashida nkutumiddeko nnyo Rashid London yawo nkutumiddeko nnyo nyiza engeri otumiddeko abantu bwebweru naye oyogedde salabed nenga omusajja wala Mubino nambe mu byafunafuna ebi Rashida ne Kalama abantu bwebweru aleka bayise ku salabed abo bantu bange ne company yennyini as a company ne company yennyini sebo salabed eteekawo TV nene nnyo ku company yaayo awongerwa Achimondi ne batulaba program zino zonna zenkola bazirabira ddala ekyo era salabed beba muko bawagizi betuyina abangi ddala salabed eyo yamperezaako waliwo yampererezaamu ebintu nengenda nembikimawo wali nze nsiba mbatera okubimpereza n'embino naye abantu b'e London abo tebankoze bubi bambe mwebale nnyo abantu b'e London mwenna Katonda abawe ekisinga obulungi batumiddeko nnyo kale Solange Women Syrup ke kadagala k'abakyala akagoba obulumi
mu nnaku ezo ezibeeramu buli mukyalo bamuwala eza menstrual cycle so go enafuna obuzibu bwonna mu menstrual cycle yo ddala mu days ezo ez'okubleedinga ng'obulumi bujja ne buyitirira nywa bunywi Solange Women Syrup ajja kuba akuyambako mu kubuza obulumi obwo yakakasibwa National Drug Authority ate ng'asangibwa mu drug shops pharmacy clinics supermarkets zonna ez'enjawulo naawe ali ebweru emitala y'amayanja batudde ebintu bya bannayuganda Solange Women Syrup oyo ojja kuba osobola okumufunawo Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo osobola naawe omukubirako ku namba y'essimu eyo n'abeera nga akusomera ku dduwa tuli mu Iron the Press olunaku olwaleero of course ndi wano ne namba emu tujja kutandikira ndowooza ku chicken yoyo mutabani waffe ye tetusobola kumuleka kandowooza ensonga wazikwasiza bulungi nakulabyeko ng'ozoogerako kana kalenzaako kampisa nawulidde bubi nga bakakubye bambi ka chicken sikolangako na chicken kyokka ate mukwano gwange tunyumya nnyo naye sikolangako naye interview olwa content weye gw'abaakola naye nalabye ne ka video ako kampisiza bubi ensonga za chicken eno tukoneko katono tugende kuzeggwanga mpozi abantu abana abatuwuliriza buli omu gy'osinzidde neebaza nnyo abantu ab'enjawulo abaasituse okugenda okuyambako chicken ba TikTok mbebaza ababaddewo kulwa chicken ate abasobodde okulaba ekituufu Luwirayiti Shera Price mwebale nnyo mwebalire ddala bangi simu zitufane Miki bangi toyinza nakubala nobamalayo bangi nnyo toyinza kubabala nobamalayo waliwo n'omwana aleebeesa Katule Osman ani musajja oyo ka briefcase bakayita kyaka ina kanyola ku mukono okwo Sefuke naze na amazina Sefuke webale nnyo kubanga yankubiddeko kakawungeezaawo Sefuke management gladiator yes gladiator nayogeddeko naye akawungeezaawo nga bali mu ddwaliro mwebale nnyo mwebalire ddala dero bambi webale nnyo omutima ogwo omulungi abantu bonna ababaddewo kulwa chicken abasobodde okulaba nti ekikolwa ekyo tekiri kwani kyovola banze mbivumirira sibivumirira lwakuba nti no bituuse ku chicken kuba jagamba nti oyo ye mutabani wonno mbivumirira lwakuba nti nkivumirira buli gwe kikolebwako era omuntu nza zangoberera emabega nga alaba pulogulaamu zange newe mpulya buulizi nti babikoze nga saabaddewo nga neyakikoleddwako simumanyi naye nendaba ekyo ekintu nkivumirira kuba nze mmanyi what it takes omuntu kyayitamu okubeera kyali ate abantu abamu yeyiŋŋini ya famire yaabwe kakati gwe nga naye woolaba nti wofuna ekizibu abantu bwe bakosebwa kyekimu ne ku balala kale saagala muntu yenna kugamba mbu katusubire ensonga ziri mu mateeka kuba n'obujulizi weebuli ensonga ziri mu mateeka naye nebaza abantu bonna abavudde nebaza n'abalala abavuddeyo ng'oyinza okusanga omuntu n'agamba nti eyo sitanti naye kakati sitanti chicken ayinaki waliwo ababitu byedda sitanti ekivulu chicken kyakola fe abamukakatu akikola eno kikola nze ne muganda wange omufa abamukaka nti kolayo ekivulu nga tabirinako ne tumuwa ne sente ezikola ki ezitegekako ezimu okiwulira kakati sitanti yabadde akola yaki sitanti erimu okulumya kale sitanti erimu okulumya kati yadde akola sitanti muyimbi agudde nnyo yabadde ayagala kudda ngulu mu tikiti yadde talina bisitanti byakola oli bakubi mukube nga bwe bakuba abantu abaki abala nesi sitanti ate sitanti eyaki kati ekintu ekyo kyannumye nempuli ennaku neŋŋamba ye omuntu watuuka ogamba nti yabadde akola sitanti omuntu oyo yaba alowooza atya naye olw'okuba nti bannaffe abamu fena tuli mu nkyukakyuka fena tuli mu nkyukakyuka okuba ttooki ey'enjawulo ate tugana ndowooza ya muntu okuba ttooki ey'enjawulo ku mbeera okusinziira bweri n'ogamba eno yabadde bweti neno yabadde bweti naye ekintu ekikulu kyenkubiriza abantu kamalo kibabuulira kino nakakyogera emirundi egyo guno gwakusatu ayiga ebikonde n'abikuba wayiga byaki ayiga ebikonde n'abikuba ebikonde wayiga byaki kubanga mu Uganda tulinamu abantu abayiga ebikonde ba mirundi ebiri waliwo abayiga ebikonde okubba abantu kanjige nsobole okubba nga tebasobola kunfunza mangu okitegeerawo ekyo waliwo abayiga ebikonde professionalism sport
nga awangulira ne gwanga emidala muzanyo gumunyumira ate na business nga business era abantu abo ne balita yalinze ne balekerawo bikuba fe tubaye ku Salama Road oko twayinako abaana bayiga ebikonde ng'ebikonde bayiga byakubba byakunyakula byakufuba bali bazibu nnyo gye tuli mu time we bakubira nga sobola nze bayinza okwate bankubako naye nga sobola okubeera unolaba batulugunya n'omugana yeggwe kino kitegeeza ki najja mu bbala n'akwana omuwala n'agamba nze gambye ogenda kumpa lwa mpaka oba kyekyo nkukuba kati omuwala n'agamba naye lwa mukangakanga si lwa kukola ki si lwa kumwagala n'akwana omuwala n'alaba nga ayogedde n'omulala n'agamba n'amugamba nti nze oyo mbadde mugulira omwenge kale oba mugulidde ecupa 2 nze njagalamu 10 pasente za cupa 10 ogenda zimpa lwa mpaka abo tubadde nabo nga tukula kati ebikonde bino gwe wayiga byaki kati ate ne tubeera n'abantu abayiga ebikonde nga bya professionals ne we bawummudde ne we bataakuba nyakaana omukulu nga Justin Juko kati genda ku Juko genda ku Nyakaana genda ku Badu Lusambya omumanyi bulungi Badi Lusambya wali awo yali ku gali ya hamu ya kulya security efujo wali ulide nga alikola kwane atenga yali mulungi yasula buli muntu oyo omuniga yakuba kati genda ku Muwanga chairman wa Tinayiro wali awo naye yali mulungi efujo uli alikola kwane era wali omulidde kyekyo ngamye nti ataba biga professional for business and sport they are more disciplined muveeko genda abayize ebyekiyayi wali ogwo bayita wali kati ya historia namba muyita Alunamanyi yakubako ebya professionals efujo alikola kwani Alunamanyi osobola muchokoza kuba yamanyi ayina siga akwogerera okiwulira si wakwogerera mbu oba ayinamu oba tayina naye oli ndambeemu oli Alunamanyi era nga owulira nti Alunamanyi nakolako bukonyi bwati era owulira stiru n'ogamba waliwo omusajja bamuyita William nakunyumizako omusajja eyanona Ivan Pinto mugundi mu Angenwa wajumiza yakuba machide Salama Road najireka kutaka mugenda kunojako obyawo tubadde tumanyi naye ava mu Olympics kakati ono ye yanona Ivan Pinto mugenzi mu Anje nga abayaye bamugali bamukwatiddeyo mbo bamubanya alina obbawa lwa mpaka nakubira William oyo namunona naye William buli kaniga Kampala kamwepimamu mu time ye kamulemwa naye William asookoza William okulaba nga akoze ekintu yoba omukoze eki n'obwana butalina maanyi akatalina amuwadde ovuluga William bw'omulabira nga anyiza amanyo tuyanamuko ku mutwe nolaba nga atuyana omutwe obusungu nga bufulu n'atuyana omutwe naye n'agamba muleka agende obukosi omuntu gwe bana naye n'omutekako ebyokujereka n'okolotya yoyo William zewe nyiga nga nzimba omusuwa wano naye olabiraga nyi abasajja bo benkugamba nzimba omusuwa babadde babonde ebbanga lyonna naye nga siraba nga bakuba ki kakati gwe weebuuze ebikonde wayiga bya professional ekigendera kyo mu bikonde kyali ki kubeera ng'oli professional mu bikonde kubikolamu sente mulingi oba wayiga bya kuba bantu nti gwe nsanga gwe nkuba kakati omuntu yayiga ebikonde by'okunyakula obanga ebyekiyayo be by'obubbi yoyo gw'owulya nga gwasanga omuntu ye gwakola ki gwakuba kubanga olumu omulembe ogwo gwaggwako ogw'okunyakula tugenda abaana abo babatta nnyo kati okuba gwaggwako abamu ne bafuna eggaali kwe beekwata nze ndi ku gaali gundi ndi ku gaali gundi ndi ku gaali gundi naye olwokuba ekigendererwa kye kyali kyakkuba omuntu atalina kyamukoze nga ye buli gwalaba afuna busungu buli gwalaba alinamu ssente afuna busungu gw'osanga ng'akuba omuntu n'obuuza omukubira ki at the end of the day omanyi nze mbabuulira abantu bano babuulira mikwano gyange nze kyova olaba bwe tubadde tugulawo omusango era nze nadde nga nakike nti gulawo omusango namugambye gulawo specifically omuntu gwolabye akoze eki akukubye aliko n'obujulizi mu katambi ogwo musango bagwa assault gwe towabira alien kubanga poliisi we yakolanga efujjo ku bantu poliisi yasasula yatuuka batayimu ng'ebanjibwa obuwumbi 128 okitegeera nga ebintu nga mugendeddemu n'amabanja galina okukola ki okusasula abantu bawabira poliisi balukwaga abo baani bawabira poliisi tayimu neetuuka ne bagamba nti wa poliisi bw'okola effujjo n'olikola ku muntu bawabira gwe individually ng'ekoyo okukola ki okuliwa kuba emisango gyagisinganga kakati nga bawabira individually era n'omuntu akola effujjo ku muntu
nga police omanya bakuwabira era baba wabira nze namuwa wabira ko se yankuba olina lukunyumiza nakunyumiza kuliyo omusajja wa police yankuba yansasula namuwa wabira ko nali muwa wabiddeko yankuba oluyi nga nsanze kiro nga nva waka nga ngenda nali ngenda kukola sawa 11 sente zange nezijjayo nayagala zinjijjako nangambu bichupuli mukaya nawo mugamba bichupuli bitya ndireta tulabe nemugabo olabako kigoteza anti sente kati omangamba tuweyo ko mubuuza mbawazaki mbawa musala munkolera mbawazaki yali wabbali wano nalyo kansabiko oluyi kakati embeera bwetyo bweri kati omuntu enna goba oli kugali ya muyimbi oba oli ki oba oli kugali ya munabya bufuzi oba oli ki kakasa nti kyokola kituufu eri saidiyo ontegedde kyegamba seeryo oli gwogoberera kyokola kituufu eri saidiyo eyo yensonga enkulu nti ogenda kulabika otya mu maaso awo yabaffe bwe banakwata mu musango ogenda kulabika otya okiwulira kubanga olumu tubeera kitole munnaye nga bakutte top ojja kwesanga nga yabakwatako kuwa wansi ekitole tekibaawo kuba yo top emirimu asigala kigikola nga ate n'abalala bakyamuliko ate newooli waliwo replacement omulala ayagalawo okitegeera gwe olumu okubawo nga tukutadde mu ndabwe pa waliwo agamba kati kambeereko namba 2 wano nange boyi nange wendi era ate oli agenda okulaba nga n'emirimu olumu agikola bulungi okusinga gwe no nga tunyweza ekiwulira tuoza abeere kyakuyiga kumbe gwe wafiiririra olumu yaddadda kuki ku bibye okuwagira omuntu si kibi sikina mbuzibu naye efujjo erikolebwa nze fujjo ero ndivumirira nnyo nno ndivumirira sirikiririzaamu nze nzikiriza omuntu nga ziri mu kooti zigenda akataata kavuddeyo nnyo tutandika okukolera ku bantu nzikiriza omuntu agamba nti namba emu wankozeeko ensobi ngenda kuwawaabira ekintu kyenjogedde bwe kiba kikyamu nze neetonda mangu nze nasangako mukulu Abitex oyo twali wa misaaki eyo nangamba namba emu wanjogerako bubi nemuganda nakwogerako ki mukama wange kubanga waliwo ebintu ebimu ebiri mu public kati nga Abitex muntu wa public toyinza kwewala kumwogerako kuba olumu wa social media toyinza kwewala kumwogerako kubanga olumu naye ayogera ku balala okiwulira ku balala nebyomwogerako biba by'abantu bonna atenze si bibye nti atenze n'okutangazaamu nze nno simwogerangako nga mulengeza era nze sogera mu bantu ngeri yakubalengeza okiwulira era oyinza osanga omuntu n'agamba kati nawulidde ng'agamba nti senga bakubyemu kitaawe kino ekyembozi mu kati ekiddugavu waliwo ekintu ekiba kisinika ennyo ebinnyo n'ogamba kati ye n'ogamba ye ate nga yanyizeemu naye nze mukulu Abitex kyengezaako mugamba era nze twasinkana namunnyonnyola nze kyenayogera kuba ne mwami Balunywa yaliwo ne Emma yaliwo oba n'omulala ani ne Yasini Haji Yasini yaliwo nemugamba nze nayogera kino nenjogera kino ani yagambye bakube eggwa ate Abitex yagambye nti akike ntalina buzibu ate senga bakubyemu kitaawe kakati naye nze lwakuba empangala gyempangalidde mu media engeri gyempa ekyokulabirako ku bintu ebingi era engeri gyenjogera ku nsonga ezibawo eziri currently nze omuntu wanjogerako munnange sinyiga okiwulira naye nsooka nembuuza etabbu wano yavuddewa kakati omuntu yenna ali mu media naye nga webakwogerako onyiiga eyo nebeera nsobi era webakwogerako ng'ogamba nti nze oyo yanjogeddeko nja mukuba eba nsobi nnene kubanga ate naawe content gwokola omukolera ku balala okitegeera naawe omukolera ku ki ku balala naye Abitex kyemwebazaako nti bwe twasisinkana bwe twayogera tewaaliwo kusika muga wadde okuyomba yagaana naye gwe gundi ompisa bubi nemugamba mukama wange nakuyisa bubi wa nanyonyola kyeyanyonyola nange nemunyonyola kye nakola ki kye nayogera nemugamba nayogera wano era nze Abitex kyeyanvunaana yangamba wagamba nti siina ki sente nemunyonyola nemugamba mukama wange saagamba bwentyo naye nali ngerageranya kuba promota basatu
nga be bakulembedde mu ggwanga kubanga wano promoter akulemberedde ddala bw'oba onoonya promoter ng'ogamba promoter ekitegeeza okutegeka kitegeeza Abitegisi yekaawo kadda waabwe mu ggwanga ng'onoonya promoter namba emu asobola n'okutegeka ekivulu nga tayinaamu wadde 10 ate sente n'azifuna nakipulaninga mu mutwe nga talinawo sente ku time ate n'azifuna ate n'akitegeka Abitegisi era of course ategesako ku bivulu ebinene n'ategako n'ebyolunaku olumu n'ebya wiiki emu byalangiddeko ku wiiki emu ate ne bijjuza ekyo tokimuggyako akisobola promoter owokubiri Haji Keti promoter owokusatu Balamu abo binali njogerako basatu nga ngamba nti be batopinze mu ggwanga kakati gwe ntwali tukwana naye program nambuuza ate financially bali wakati nengamba ako bano ono ayinza okuba yakakkanamu nekimuyisa bubi lwaki tewagamba lwaki mubuuza ebintu ng'ebyo kuba ekyo kibuuzo oli wakikubuuza mbutuufu olina kumubuuza lwaki obuuza ekibuuzo ng'ekyo oyagala kuwolayo oba mbeesinga nnyo olumu ku bintu byendaba ebiri kalenti kuba abantu olumu baba baagala bawa bintu biriwo ekiwulire awo era webabeera bagamba nti enjovu eri nnene eneekozeemu neno osooka n'otwala kirindi mwena muli njovu zonna njovu kuba enjovu enkovu era teyenkana mbuzi kitegeeza Abitegisi bw'oba ogamba mutalina ssente kuba n'abasatu kitegeeza azirina mu ggwanga si bwe kiri aba zirina nanga nsingira ddala n'abalala abasinga bangi nja tusinga bamupimira eri mu njovu twapima ku njovu ekiwulira kale mwami Abitegisi oba ye yalowooza omye ku buli munnayuganda nze omanyi bwe mba nkola pulogulaamu zange nze ndi mukakkamu nnyo mwami Abitegisi wemba nze nnyina we nakunyiiza era nga kisukka ku ekyo kubanga nze kyemmanyi ebintu ebimu bibaawo wansi miwayiro ate nze kisinga okunnuma olumu ebintu bino webibeera olumu mpozi ne pulogulaamu endala yali ya mwala oli Serena Bata nga Abitegisi agamba nti talina kuddamu kuyimba nnyimba okujjako nga yalina ssente ze yateekawo omutemwa kukisinga ku kiwandiiko kye nalabako ne ŋŋamba zeno Abitegisi yagenze zisala nga labo n'aziyina ekitegeera naye nze mba nakolamu ensobi ku Abitegisi kubanga sijjukira nze we muyingirira nnyo nkusaba onsonyiwe nkweto musanga mubuuzaako ne muwa kajjambo era nziramu akusonyiwe nga okukukuba kwe bakwagaliza tekunnakutuukako nze sinagenda kunkuba nze mune sinagenda kunkuba ate naanankuba era asobola naye nze munnange ndi kasajja ng'omuntu annengerera wala nze mbeera eri mitalo oli n'agamba nti ako kasajja ngenda kakuba okunkuba osobola naye nze essomero lye nasomerako primary lyali lirina motto egamba nti knowledge is power nakikwata nnyo okiwulira lyali lirina motto egamba nti knowledge is power nze ekyo nakikwata nnyo era kintambulirako kakati nze amaanyi saakola nnyo bikonde naye namba emu yange eri wano ku kichwa okujjako nga bagutemyeko awo bajja kuba mumazima ate naye abasajja bakubye omwana kaire taata bamwaga abazibu oli ayagaliza ne taata oli ayagaliza bwagaliza naye olawuliddeko omu ku mwagizi waabwe twabaddeyo ku street ate abeerayo nnyo n'agamba ekyakubisiza oliyo ne tageti ogwe n'agamba nawulira nga boogera nti ono ye tageti kyekyakubisiza oli neŋŋamba ye nze tageti era nze olw'okuba nti nze ebintu ebisinga obunyimbisa kiwalinga ng'obudde bukyali nagenze mbe kikwatako ne mbanyonnyola ensonga zange era zimanyiddwa yes okay anna ayo nde press kwe tuli luno lubadde lwa munju tetusobola lubuukako kati mubadde mulina tugumiikirizaamu kati katandikire okukolera eggwanga NRM yavuddeyo n'egamba egenda mu kooti ku kalulu k'ekawempe nti yo terabangako ku bubbi bwa kukunala ng'obwo Nuupu bwe yagituusizzaako
tugenda kuba tutunula wa era ne bagaba agenda mu kooti Mpuuga naye ng'alina olukuŋŋaana lwakubye Masaka naye n'abaako byayogera n'agamba ekawempe eyo bali mu kushootinga documentary season 2 n'amala n'ayogerako awo ne ku ssente eziweebwa Nopu ng'ekibiina nawo tugenda kutunulawokko tulina n'omulamuzi wa Uganda mulamuzi onerabira erinnya Lydia Something linnya ndyerabidde muntu gyali tufunawo mu program bamugambye you under arrest nabadde simanyi nti abalamuzi batya akagamba arrest engeri gye bakagambamu abantu n'okusayininga nti bakunoonye nalowoozeza badde akimugamba kubo kiri nomo naye namulabye omukyala nga atunula n'ebiyengeyenge nga ganaatera okumuyitamu kyemmanyi olina connection ebweru eyo nene oyinza okuba embeera eno osobola okutemeramukko ku bantu baffe ne bagitegeera bulungi yajja etya mulimu okuyamba mulimu okwesala mulimu okukozesa tugenda kuba tutunulayo katutandikire ku Mpuuga Mpuuga ka video kaakano kemba nsooka okukubira nga tutandika na Mpuuga tutambule mpola mpola ka video ka Mpuuga where is Mpuuga kaakano omuntu aboneddwa omukisa okuwa obukulembeze nakuba muntu yo mukolere ki tugambe tukulemberemu omukulemberemu ng'olabamu okuzannyamu firimu ekyennaku n'abaana bakuba kibooko ekawempe olwali mu kukola firimu ye ng'alaba episode ey'okubiri agikoze eki kati Mpuuga yoyo kakati nti bakwasa Bobi Wine obukulembeze naye akubyemu nvuyo envuyo kye nkuyo kyeki omanyi jukiro oyo musajja wayogera oli oluganda lw'abannakabala NBS eyo yakuŋŋaanyanga abantu bangi abagamba muno Bobi Wine azanya documentary naye bwe yabaddeko mu kalulu ke Kawempe naye yalabyeko ku part of documentary naye yalabyeko ku firimu era kansubire ne NBS enaatera okufuluma NBS enaatera okufulumya documentary yayo kuba nayo yagizannye mu kalulu nga bwe yagamba nga Bobi Wine olumu wagikola ki wagizannya obukosi yinza okuba siyagala naye ekyazanga babyogera ekyazanga n'egiwa omuliro n'egiwa omuliro yagiwanga omuliro olwaleero omuntu gwe baawa obukulembeze n'abukubamu enkuyo omanyi musajja oyo kye yasigaza Luganda olulimi luzaalirwana lutegeera kye yasigaza Luganda era beesimbanga omwo olumu okutulemesa okutegeera kwabwe enkuyo oba kibanga okuzanyira mu nfuufu sokoleke omukulu agamba principle alina obukulembeze ayenga nfuufu abasajja abaganda ffe ng'abaganda sibo wali wayogera enkuyu osobola obutatya nnyo naye bakikuvuunulira agambye omukulembeze waffe butwamukwasa obukulembeze n'abukubamu nkuyo kakati omusajja ono omuntu asinga omweraliikiriza ku nsi yonna bamuyita Bobi Wine amweraliikirira n'okusinga Pulezidenti Museveni kubanga ono bayinza okuba boogeramu ne bakolagana naye ono tamuwa budde tamanya na ndowooza ye kakati ekituufu omusajja ono DA yalina omuntu gwe yali campaigningira mu kalulu ke Kawempe kubanga mukaku yalabikako ng'alina waali ng'alina gwa campaigningira is it clear or not kiri clear bwabanga alabika ye yali owa DP oba yes yali independent yalina akagaali ow'eggaali bwabanga gwe baaleeta nga yoyo gwe bakampeiningira oŋŋamba otya olwaleero nti gwe bakampeiningira mbw ate yabadde documentary nabo babadde balina gye bashootinga tugirinde egenda kufuluma tugirinde efulume mukulu fa kuffe kiki era documentary nga baleeta ssente
ne baleeta emmamba ne baleeta abajaasi ne baleeta ki mu documentary ya Bobi Wine ayina odeyo mwami Mpuuga atuuse okwogera ebintu olumu kyagamba nti ekampe twabaddeyo kulonda tugambe naluko atagenda kulayira byonna byadde bya firimu ate ekyo yino kibuuza nalukoola tagenda kulayira byonna byabadde bya firimu bw'omala okumanya nti nno byabadde bya ddala kati tandika okuteeka omukulembezeewo ogambe ono akozesezaako sensi mmeka mu z'omuntu zonna zikozeseza nga bwe zirina okukola oba ayina ebimu byataalabye oba byataawulira kufuna kakati mu biseera ebisinga obungi ow'ekitiibwa oyo ennyo kubanga sagala leka wadde akatiibwa ke n'akamu kyasinga n'okwetaaga twongereko nnyo kuba baamuwa wa kitiibwa ow'ekitiibwa oyo ennyo atandika okutereeza naye ekisinga omuttanze kye nalaba omusajja ono obusungu bwalwawo entegeera ye obusungu omutima omubi gwalina ku muntu omu gambira ddala ku Bobi Wine omutima omubi gwalina ku Bobi Wine gwamujjako entegeera ye kati ebintu byonna abikola mu ngeri y'obutalowooza kati kali ka sense of maturity ako kogamba nti omusajja yogedde nga musajja omukulu w'ekitiibwa kamuvaamu kagendera mu bukyayi kati atuuka n'ayogera ekintu naye nga tafudde banaakiraba batya era abagendo bagenda batya ye kifulumye mwani otegera kyenkugamba kufuna ebiseera ebisinga obungi mu ddiini eba ne mu bantu abagunjufu bagamba nti omuntu anyize ennyo toyogeranga ennyo wamu n'asanyusa ennyo tukolanga okusalawo okwo kusobola obutaba kutuufu kumbi okumu kuba kwa ssanyu nnyo omulala okwakwabakanaku nnyo tokukolanga ensi bwetyo bweri kati Mpuuga y'okusalawo kuba nze nkyalemeddwa okutegeera DA bagiteekawo ng'eyo opposition naye buli we tufuna ku butambi obuva ku DA eva bubeera boolekeza obukyayi Bobi Wine bakasiba nte bamukaaku DA yateekebwawo okuvuganya people power oba nuupu DA vuganya ki omuntu ayagala okweyunga leero njagala omuntu ayagala okweyunga ku DA kubagade ekizibu kya kambe babuulire twalina ekizibu mu gavumenti eno nga eteekawo ne sayidi olumu egivuganya bwe bategitaddeewo ng'egigulirira ababeeramu ne babanga ebisiikirize kyenkana avuganya alimu obweddala n'asigala omu ontegedde kyenkugamba nyinza okuwa ekyokulabirako kya FDC mu nkola ennyangu wennamala nja kukuzzaako ne ku DP baagula aba DP bonna abaaliwo abaali bamugoberera n'abala ne basigalawo nga batya akafansonyi basemwogera ekyenkana ne basigala bokka nga bayimiridde bokka mpaka semwogere wakoze eki era waafudde abadde ba pulezidenti nobalaba nga babiyingira ebibiina abagenze muki mu movement akafansonyi kaaliwo nti semwogerera n'atulaba atya akyandaba olwaleero baguze FDC mpaka nga Besigye asigadde atya omu bonna nga babatutte kiregeza n'abamwetoolola nga bonna baalinga baddekoyi bajawuzaamu ekibinja ekirala nti ate kati muvuddemu anti bebamaliriza ate kati kino bakireseewo bamaliriza ate kati abasigadde muno babaguze ekitegeera bw'oyogera ku FDC eyo n'otunuulira FDC bambi Besigye gye yatandika nayo n'ogitunuulira olwaleero okimanyi yonna erimu NRM ate mu bifo eby'amaanyi kuva ku IGG ontegedde bulungi speaker deputy speaker kakati bwe bagula buli gwe batwala nti Besigye n'oba oli mbya ddala osigala otya omu ekyo kye bali balese mu NUP okugula nga batandikira ku bano bonna ab'amaanyi era ng'ayingiza ssente ezo ate yono gwe tugamba nti ate yatukulidde mu kuvuganya kwa gavumenti ku ludda oluwabula gavumenti okibulya kati ne zijja ne ziyingira era batuka time nga takyana kibayinda kusalawo naye nga we bali awo buli kana kubavuganya kyova olabanga bano bakasiba nti bakaawu eri Bobi Wine yasi bakaawu ali movement yabasesemye omugati gwabwe we baali
ogwebifo obwana bwa nupu ogwebifo abo bali ba oh my position tebali ba opposition no opposition not opposition bwebukawo omusajja abajja ku opposition abajja ku kifo kyabwe kuba abantu bakuba mugalu bibindi nga tabakyakulaba mu ne bakuteeka ku mizani nga balaba kukigera nga balaba obulako yensonga lwaki bakukwata ne bagamba n'akalulu tujja kuwa fene waffe nga kasibante bamukola n'omukulu yakyolekedde kulonda okujja puuga de mapuuga kyovola obusungu bungi ekiri ku ground akimanyi okitegeera kakati olwokuba bajja mu bifo byabwe obukaawu tebabuyina ku mwami Museveni kubanga wali mwami Museveni baali bateesa n'okufuna ne bafuna kye bakola ki kye bafuna mu ngeri yonna okusinza ku bikolwa byabwe ffe tuteebereza okitegedde kakati olwokuba nti kakati byakyuka bwe bukaawu obwo kubanga mwami Museveni n'anaaba n'ateesa ayagala muntu gwateesa naye ng'alina eddoboozi eriwulirwa abantu eddoboozi weriva mu bantu batakyalina kyakwagaza ate akwagaza ki luli bagambanga nti ow'ekitiibwa ne bagamba oyo waffe yayogedde kawo kireeta bwetuula ku mmeeza n'enyiga digiti ezitegerekeka kakati olwaleero enyiga zitegerekeka bwayogera nga bagamba kati babuuza tunamutuma kikyanayogera ne bawulira kubanga Museveni ayagala Museveni aba yingira mwami Museveni ng'ayingira mu kintu ayingira within system munda mwakolera nenguza agiteeka mu system munda na buli kimu akiteeka mu system munda n'abalala n'owataba mwami Museveni naye ba operatives ba government oba ba system abakola emirimu egyo bakikolera mu system munda kati yansonga lwaki tojja kulaba oyinza obutalaba mwami DA at large ng'eyina ebigambo ebiwoomu eryani eri Bobi Wine kubanga soka weebuuze DA okusinza ku nkayana zaabwe ze baalimu ne DP ennyini oligino sente baazijjawa okola DA okusinza ku mwami olwo wa DP yatunyonyola bulungi sente we baazijja n'engeri gye baazireesemu n'omuwendo gwe baabawa yazibawa abagambye kukola ki mukakase nti nupe gwaki eggwa amaanyi okusinzira ku mwami oli omujjukira omwami oyo kakano kankakubi ebiina enkolagana naye nga munzikiza bakukuta nabyo abamu bafunye n'ebikutiya bya sente ndaba n'obulamu bwabwe bukyuse abanene abamu aba DA kati bavuga n'emmotoka abaali bafuuse banakyeyombekedde abasajja abamu kati balina amaka tumanyi nti NRM oluusi ekola ebyekiyaayi naye ebyo tetubiriimu ffe twagala tulage nti tulumirwa Uganda nga bweri oyo Justice Minister Norbert Mao minisita w'ebyamateeka ate nga yali ne bano waba aboogerako ekintu kakati tebatulowooza nti kyayogera kyali kituufu mbuki alina kyeyayogeranga ekyennyanja ennyanja bweba etaddemu omuyaga nakana akabadde kalangala ate tornado eyo nsoke etali eyo etali nsoke nakalabye neŋŋamba baawo eyo tornado ezo ziyita e Bulaaya tozirabanga by'abazungu bituuse wano ezo ziyita e Bulaaya naye lwakuba ziri zitambula ziri za oceans ziba z'amaanyi nnyo kati kano kabadde ka leeke naye kabadde kattabu eya leeke esukka ku ya ocean kati ocean eba y'amaanyi nnyo kakati mbadde nkyakubuulira mbadde nkugamba nti mwami Mao yalina akantu keyayogeranga ebyennyanja nga biri mu nnyanja omuyaga nga guzze guno gwabayita ogw'amayengo amayengo ago begajja gasobola okujja n'ekyennyanja nekasukasuka ku lukalu ng'engege kuba zo zibeera ku lubalama lwa nnyanja kati bwe gasukasuka ku lukalu kiba tekyasobola kudda mu nnyanja kubanga amayengo gama mangi nga manene gasobola okujja ne gasuka ng'eri kayumba kati awo wonna nga babadde ettaka kati kiba tekyasobola kudda mu nnyanja kisigala kibuukirabuukira awo era olumu babisanga byafiiridde awo ku lukalu
Omanyi babiyita. Babiyita ki? Babiyita ki? Zibayite emmome. Emmome. Emmome kiba kyennyanja. Bulijjo manyi kivumo nti olinga emmome. Naye nga simanyi mmome bwefaanana. Adambeemu. Juzi wagambe mambi esaze. Ne ngambe mambi nali manyi kisolo. Noyamba omusana ogusookayo ku makyo ogwo. Kati gibayita emmome. Kati emmome kyekyennyanja. Ennyanja kyekasuse ku lukalu. Aha. Ennyanja ejjengo kyerikasuka ku lukalu. Ekyakuddamu nye. Akali. Kale si kibi nnyo nga wekiwulikika kuba oli wagamba nendabe emmome eno. Akati. Gundi yateranga okukyogera. Mawu yakivumanga nnyo bano abantu nti mmome. Yakivumanga nnyo bano bamwami Mpuuga baani ng'akibavuma nnyo. Kyembadde nti batulowoozesa nti kyali kituufu. Nti mmome. Nti kye yabayitanga. Kyali kyekuusa ku bikolwa byabwe. Naye Mawu oyo minisita mulamba wa movement. Mawu alina Oluganda yagambye bannakyeyombekedde baani. Omanyi bano abaana ba DP bano. Balina Oluganda luli olukusike ndoze era balujja kubasemwogerera abo basebaana. Ayinza okukuyita nga takuwe muddemu naye ng'akukozeeko kati wangambye envuyo. Enkuyo. Emmome. Emmome kyekyennyanja ekikasuliddwa ku lukalu. Ennyanja nga yekiwanze. Asita ennyanja ekuwanda. Kiba kifuuse emmome. Okay. Kakati ebiseera ebisinga obungi bwe tuba twetegereza ebintu bino n'engeri ebintu bino engeri gye bikolwamu. Oyinza okwesanga nga tutuka n'ogamba kubanga alina we yagambira nti abo abantu bakyankalanya buli kibiina naye Katonda nyambe bazze mu NUP mugenda kubalaba. Ne bakola omusajja kye yayogera. Buli we babadde bo baba abatuufu bakyankalanyizaawo. Kati ebiseera ebisinga obungi bano abantu bwe twabajjako bufo bwabwe olutalo sematalo lwe luno lwolaba era bo kye baagala kujjawo Kyagulanyi baddewo basigale awo bo nga bali mu comfort zone. Okitegedde bafugane Museveni bafugane yafuga eri mu gavumenti wafuga opposition batutwalira awo yensonga lwaki amanyi ne ssente bulungi ezijja mu opposition. Alina wano ke yeyugidde. Buli mwaka efuna obumbi bw'ensimbi 5. Kati ezo Kyagulanyi yalya oba yawuuta buuzi. Kakati kamalako. Kakati ngenda kubuulirayo ekintu kimu. Ngenda kubuulirayo ekintu kimu. Mwami Mpuuga nga bwe nagambye nti obusungu bwatwala obusungu yakozesa obusungu bungi. Omanyi waliwo mu Luganda kye bayita okwejuumuula. Ye muntu okutumbiira nagezaako okukola ekintu nga tekiri normally mu ky'abantu. Kakati ebiseera ebisinga obungi mwami Mpuuga oyo kumanya obusungu bwamukwata ngera kuwa ekyokulabirako kimu. Kyagulanyi etteekero lyayita tali mu parliament nga tali wadde MP. Etteekero lyayitanga ne Besigye ssente zo yazifunanga ezagendanga ku opposition. Buli political party yalina omukiise mu parliament ng'efuna kebe jembange nayo omunga basalire PP ne CP ya Lukyamuzi yafunanga yalinangayo Lukyamuzi yekka. Okibulira bonna abantu abagenda bakolanga ki bafuna okusinzira ku mwendo gw'abantu bolina sinja kwa bakaboyina mu parliament. Etteeka eryo Kyagulanyi yalisangawo nga Bampuuga be baliisa. Mpozi bwe limukwasiza obusungu baliisa asuubira nti bo be bagenda okufuna ekyo. Ayinza okuba wanyigira. Kati ate alaba gye zigenda tazinako accountability. Ekyo tekiri ku Kyagulanyi azi muntu. Kikwana Uganda. Kiri ku Uganda etteeka lyayisa ne watabaawo. Singa tugenda mu kalulu akaddako. Kyova olaba ye twali tumuvunaana. Twamugamba ebitaano byatandikira kugwa ate ne bikoma ku ggwe. Tewaliwo tteeka ddala nti Ssenyonyi alibifuna. Songa ate ne Winnie Kiza teyabifunako. Abakusookawo te. Omusajja oba yayagalayo amateeka nga gakwata ku ye yekka. Gwe ebitaano byatandikira ku ggwe kye twebuuza. Kati ye agamba obuwumbi obutaano. Kyagulanyi yabusangawo nga ne Besigye babufuna dda. Buli kibiina DP yabufuna nga ate ndowooza buli busatu kitundu we mbaseerabidde. Ndowooza okusinziira ku nnamba y'ababaka b'olina Electoral Commission erina ssente zeekuwa. Kiri mu mateeka.
Sindi no bawa Kyagulanyi. Bawa political parties zonna. Electoral Commission. Yali. Sente zino zijjanga za bibiina byonna ebivuganya mu ggwanga ndowooza biva mu gavumenti ya waliwo ezaagundi zoyagala okwogerako eza Netherland oba biki ezo nupu yazigaana era ne gundi erabika yavaawo naye waliwo gavumenti zeewa ebibiina byonna ebiri mu politics nga birina ababaka mu parliament ezo electoral commission yezimonitoringa oyogera za iPod ezo zaavaawo nupu yaziwera yaziddukamu nupu yazigaanira ddala na iPod nevaawo kuba kati baali bazigabana bonna bwe bati ne gavumenti ng'etwala ne gundi neetwala so kati olwaleero mwami Mpuuga etteeka lyeweeyisiza nti bano banaafunanga bwe bati oba n'abantu be wali okkiririzaamu be baaliisa ate ebiseera byonna tewalivumako obadde eroopo totunyonyoddeko nti etteeka lino bawuuta buwuusi nga bw'otugambye Mpuuga yatandika kunsesa olwaleero tokyayina bagoberezi byonna byagaanadde byabakulembeze ab'ensa be tubaleetedde kati otandise okugamba nti obuwumbi 5 bawuuta buute bwakabumanya obadde mu palamenti kino kisanja kyakumeka kyakusatu totunyonyolangako ekyo wakabumanya obuwumbi obwo obugenda mu kibiina ekibeera ku opposition buli kibiina kinaabaka mu parliament ebeera ku opposition buli kibiina kifuna kasoma ne member of parliament wakabumanya kati oba tewakabumanya kyogamba akyogera mu mutima mulungi abuuza ku 5 bye mumugamba kati zino nupu zeefuna naye kyo kikyonnyonnyodde nti 5 byatandikira ku ye ne bikoma ku ye eteeka baliyita Mpuugalo olwaleero ne bwetukyusa nupu neba nga ye president yetuta obukulembeze NRM ezifuna NRM eri ku opposition oba FDC era ezifuna oba FDC era ezifuna kubeera etteeka bwe liri baga nti kisaana ebibiina bino ebiwabula gavumenti okufunayo ko ku nsako esobola oyamba ebibiina bino okubaawo ate nga lya mutima mulungi not to create a political vacuum mu senga gavumenti ekyuka ate mulina bakulembeze ate be babiyisa ate mwe mwabiyisa kyoyisiza ate n'ogamba kibi lwaki oba okyogera ekyo kyali kikyamu so wagambye Mpuuga obusungu bwe bumuluma obusungu akozo okusalawo kw'obusungu akola okwogera kwe kwafulumya mu busungu ekikola kyafulumya kibeera kibi obusungu bumufuga n'afulumya ekibi ne bamujjako obwekitiibwa kakati obusungu obukufuga bukujjako ekitiibwa kyo n'ofulumya nga kyofulumya si kye naaliwulidde okusinziira mu ggwe waliwo statement gye nnyina okuwulira mu Madubala okiwulira statement ebeera mu Madubala nga si ey'omukulembeze ate omulala okay kati statement naye nedda toyinza gamba wakitiibwa nti statement ate gyafulumya ya Madubala ngambye sigambe nti eya Madubala oba kanziremu nkunyonyole bulungi ngambye statement gyafulumya agifulumye ng'ezitowa wakitiibwa naye waliwo gyafulumya nga naligiwulidde muntu munafu atali ye etegeeza senga tekubadde katambi twalirowoozeza si yabyogedde nga tugamba okusiza kuntegerayo ow'ekitiibwa onalabika AI bino bya AI we byajja naligambye ow'ekitiibwa talowooza tayinza kwogera bw'atyo kubanga omusajja mumanyi omusajja yali mugezi sina kubuusabuusa naye oba kyekyatuukawo simanyi busungu wagambye tosalangawo nnyo mu busungu oba ng'osanyuse nnyo oba mu ssanyu okusalawo okwo kwonna kuba kukyamu okay nga tweyongerayo kansooke kukubire tinkasimi You stole badly. You stole badly, and now you want to turn around and start saying we are clean. You are not. You are not. We are not. We looked ugly. And even we went ahead to chase away the journalists who should have showed the public that it is you who was stealing. You chased away the journalists. Why did you chase away the journalists? They were beaten left and right. Why did they beat them? For a very long time, we have benefited from the presence of the media. This time, why did you chase them? We have no cause whatsoever. The cause that you are seeing is just for politics. Political show, tugenda mukoti. Na ye ground ziliwa. Mukoti ogenda yona ground zi.
Yes, you can cook the grounds, but are they when you appear to court in court as a lawyer to defend, can you defend cooked grounds? You look foolish. Kati. When Rukiddo kukubira kana akantu ka Tinka Simire. Omanyi NRM alina enesawo yabeera ne barebo MPs. Obaba MP abagamba tuli ba kibiina ne tukyakozesa emitwe gyaffe. Kati Tinka Simire yavuddeyo okuyomba wati n'agamba you store bad the store. Mbozo wa NRM. Wa NRM. Mujukidde. Oyinza honorable MP gwe bali basomera basekikubo. Basekikubo. Ne Chamadidi ow'Embalala. Waliwo n'omulala gwe Nensereko. Ba Nsereko. Ensere byo abasajja abotajigira mutonde. Oba kugamba. Ffe tuli mwenyale. Ne tujja kwogera ki? Ekituufu. We yabiddeyo kwogera akaluke kawempe wakalabye. Nalukola yakawangudde n'obululu omutwalo gumu mukasanvu nezigwamu. NRM nejjawo mu Kanaana mu abalala ne batandika tebawezezadde ebitaano okukka wansi. Naye ne Luso yatugamba ina ground yasibidde underground. Oba bali wa bamugamba nti aboko ground zibe bangambye. Obulu 15 mu constituency number. Okimanyi nti Luso yasinzizako Kalifa Kalukamu. Yafunye 10 mwana kankanonye. Yafunye 10 mwana wemba serabidde. Luswa Luwemba. Adna. Kaluluke katukoze. Luswa Luwemba wona ina 240. 240 ono 239. Bulu bwe yajjeyo. Kyagamba abakyala abali aganaga yabuzizzaako kamu okusiba ne Luswa. Kyokka nga ate oli abadde akuba ndongoye ne gye yagenda okwesimba yagendera mu suuti myufu nga tamanyi na gye wamutwala ng'era ali aganaga ng'erinnya lye naye n'akuleetera akalulu ku leve eyo kiba kikangamo barenewe nga tugenda mu maaso akalulu kano kabaddemu ebizibu bingi kabaddemu embooko okuva ku nomination ne kakuba kwennyini zabadde embooko Miranga na Biboobe waliwo twatandikidde nti kati NBS esobola okujja n'etugambako ku documentary gye yabadde ezannya Tinka Simire byabadde annyonnyola ewantu awo wonna NRM yagambye baatubbye tugenda mu kooti gwoyinza kinnyonnyola otya ekyo nkinyonnyola bwe nti ebintu bino ngenda kuwa perspective bbiri ekimu ku bintu ebiremesa NRM Gironda ku deployinga Gironda ekimu ku bigiremesa Gironda to deployment sezo eza security abantu abo baleeta bayine fujjo batuka ne batandika okuba abantu mu ngeri eteetaagisa abantu ne beekyawa ne bagaba ekyo babukiteka tulonde katukamu wakye bakamubbe bubbi nambe mucho yagala okugamba ekintu gundi kye yali agamba omukyalo ono we wakiso oba mobilizer we NRM nti police okuleeta violence ku opposition kibakubisa akalulu kituufu ate kyongera bongezi bakubisa kalulu kubanga katugayenza mama wange bagira NRM bwalaba nga bantadde mukomera asigala kyagiwagira ayinzo gamba nti kanjironde nnyo mbadde nkwa kyakulabirako kyengezaako kulaga nti waliwo time wootuuka naawe n'olabanga ekintu ekiriwo kikujjako ku ekyo tekikugattako nga kikujjako ku ekyo kababe bayimbi ng'akola bukozi fujjo nnyo ogenda okola abawagizi be yalina nga si bakyayina nga bagenze efujjo eryo gwe olikola olowooza bakwana kubanga bano babaweewaweewe tebavaawo abagiwa omuliro okiwulira bo babeerawo awo okkulinaana naye obadde olina kyozimbye emabega eri gwe wootalaba bwekito bwe kigenda ekituufu kiri nti kuno kwekaza nakwekalambiza kyenyinza okugamba lwaki nkugamba kino mwami Zanero mwami Museveni akimanyi bulungi bakyankalanyiza akalulu asooka akwata abasirikale be bonna bateeke munda bonna ababadde mu kalulu akwate ebbala mwamuteeke munda kuba buli we yayise wabaddewo okukyankana nabadde mu kalulu ke Kawempe 24/7 natambudde ku polling station ezaweze era nabadde ndaba ebyabaddewo byonna nebaza abantu b'e Kawempe natuseyo nga bamanyi nnyo era obadde ntambulira mu bubinja bw'abantu b'e Kawempe babadde bannakyalo abadde bagala nambe mujja ntudde wano nambe mujja ntudde kati jyawo tukutwale kweno kati jyawo tukutwale kweno ekiwulira era bagenda bambuulira
abantu bekawempe ate nga nagenze ne yaliikiridde egaali zaayo naye nafunye abantu awo ngubogero babadde mikwano gyange bambi abantu bekawempe eyo beeyisa bulungi wekitube kyabadde so akalulu abekawempe mwebale nnyo nebaza Secretary General webale nnyo nebaza omwami bamuyita mu kibe yabadde mu Satia Square yabadde ku Tale Center ne Secretary General Bongoya omwami oyo sajja batunudde yebale nnyo batunudde of course ndowooza abantu abagala okukopa madamu Namboze webale nnyo abantu abagala okukopa omulimu gwa Secretary General begute gukolebwa ndowooza mwagulabye bulungi yo yayitibwa Secretary General w'ekibiina masoko okyogereko NRM Secretary General waaye yazogamba nti bamubya akalu teyagenzeeko wadde okuba campaign wadde ku Tali Center ate yalabiseeko twamulabye agamba twazudde batubbi era omuntu ayagala okumanya MP speaker wabanga wa kibiina kye yandikoze oba omuntu ayagala okukopa nti rope akola atya koppa nnyo Ssenyonyi n'alijja mu kifo kye oyongerezaawo kyakola obe ng'okikutte oyongereze ku kyabaddako oyongereko ekikyo okiwulira obuvumu obwo kintu kyanjawulo nnyo nga bw'okiwulira so abantu abo nze bonna ababadde mu kawempe ababaddewo abasekiwalinze akaluka luyimbazi kubanga Secretary General aluse n'abuuza omusajja ng'asoma ebifu n'amugamba polling station gy'osoma ffe tuyina gundi register yonna nga bw'etambudde era tuyina wonna we tulondedde bw'ezibanga eyo yakubuzeeko ffe tuyina endala nambuuza oyagala mu buwandiiko oba oyagala mu vidiyo byombi tuyina nalabye kye bayita okubba akalulu walabye ekyabadde ku mmeeza waggulu y'ababazi era olwaleero kankubuuze Electoral Commission lwaki eteeka ebitambaala ku mmeeza emikono nga giyita wansi mbuuza Electoral Commission ogiraba emmeeza eno kwetukolera tulaba wansi onanga olabawo ebadde ki tewali buzibu Electoral Commission kyegiteesa ebitambaala ku mmeeza eri ku mbaga ebala kalulu ebitambala byeteeka ku mmeeza biriko ekigambo Electoral Commission ngate nemabega waliwo ebigambo binene nnyo ebiri mu background Electoral Commission ffenna tusobola okutegeera Electoral Commission ekyalanga ki egenda kusuubula lwaki okuteeka ebitambaala ku mmeeza ebiriko Electoral Commission ebeekuba kalango egenda kusuubula eyagala mirimu bagireete wabadde bagitwalako emirimu gyayo kyekigiteesa ebitambala ku mmeeza omulimu gw'ebitambala ebyokukolawo ki ansi eryemu kubba nodira omukazi n'omuvumika wansi w'ekitambaala omukazi oyo yetwewuunyisizza kati n'obuuza lwaki abantu olw'okuba lwaki abantu tebaali enguzi kyekyo ekiriisa enguzi kubanga Electoral Commission wamugamba kalubala ngobba ne sente zonaateekayo balonde sente zigenda kola agenda zibba bubbi kuba kyomulagira naawe kubba gwe wenyini amuteeka mu kifo tomulagira kukola mazima okiwulira ye gwe balonze oyo gwe balonze nga babbidde kikyanakola ekyamazima kubanga naye yajja kuba nyakula w'obunyakuzi asasule bano abaamubbira olunaku obuuzizza kyekiteesa ebitambaala ku mmeeza nga ziriko ekigambo Electoral Commission kyokka nga n'emabega mu background waliyo zipuula apo oba zi backdrop eziriko ekigambo Electoral Commission akalulu ak'obwenkanya abasajja nga badibeiting nga njagala otunuulira abantu nga genda ku kalulu mu mawanga amalala babala abasajja bateekawo emmeeza nga nte debate ebeerawo nga omusajja omulabe nga to bulungi era nga nte nga twalaba n'akantu konna gamba okumanya Electoral Commission eyagala amazima n'obubokisi mwe tulondera n'ekakunkumula n'ekamukalabye n'ekalaga nga kanabirwamu kalabamu n'obukalu n'omanya nti kati bakateekamu empapula 3 waki we batuuka okubala ate bateekawo ebitambaala kuba wali obwerufu bwoleza mu kabokisi wali bwe bwandibadde butambula n'obwerufu paka kulangirira lwaki wano akabokisi ka ballot box ne bafu ne bagigira bati mugirabye ne bakateeka mu bbanga eri gye mulaba okitegeera kyate ekibateesa ebitambaala kimala bateekawo ebitambaala ebirabika eno mu maaso ne bibikkayo
wazi bagamba kamera checho kulwanyisa kyo walabye emikono egyabadde gitaalita wansawo anti omukazi yali wansi bateekayo wakyuse empapula wabakazi no waziteeka eri ye n'omubazi lwaki abala asuula ng'ate asuula mabega wano twatandise ate yasudde yagijja bulungi mugundi n'etambula eti yagenza okulaba omwendo guliko munene naga ng'akuba akakokola oba muvuzi wa mmotoka zino ez'amaanyi naye gwe abala giya kaswaki kikyosuubira bana ngenda babuulira omanyi guno gwe mulembe gwokka ogusoose ndowooza nze wentegeeredde olengera omukyalo ajjayo wansi eyo noona engeri gyazisumulula nga bwayiwa gwe bw'anaasula ojjalaba omukono oguzijjayo supid gwe kati yakutte bulungi waliwo n'omukono ogwazijjeewo kano gyekali yes kakati soka weebuuza omuntu gwe batadde mu kifo bannaayi ekifo kye bakutaddemu ogenda kuvaamu ng'abantu bagamba nti taata ye mubbi eyakulembedde wali omanyi we twatandise show wagambye obusungu namba emu essaawa eno we batuyita nti mujje mutubalire ku makisi zino ez'abantu bwe twatanako kakwate kye kituleeta obusungu mu kubala nalabye omuntu ono abalanga munyivu yabadde munyivu nnyo ng'era abogoka bubogo singa omukozi w'ebikolobero wabeera olowooza avuganya ng'ogamba noga naye yeesimbyewo abantu abo tebabateeka mu bifo olwamanyirivu bwabwe oba professionalism zaabwe ze balina babateekawo it's because bo babeera ebiseera ebisinga obungi babateekawo mwana waani kale nno ye wano yabadde ku mulimu kubanga gwabbira waayitamu alina omutemo gw'alina omuwa kati badde bamulemesa kukola ye kyayita okukola bwe busungu kubanze nanoonyeza obusungu bwe buva mu kugatta makisi obugasi anti gwabbira bw'ayitamu alina kyayina omuwa emirimu gye kikusanga omusambi w'omupiira ng'agusambisa busungu okitegeera abaana agusamba atya kakati oyo kyekyamuguddeko era omuntu oyo yabadde mu kyamu 10 ku kinnaakyo yabadde mu kyamu 10 ku kinnaakyo so akalulu kabbiddwa tekabbiddwa akalulu kabbiddwa akalulu ekyokusooka balemeseza abantu okulonda tanapu yabadde embi gavumenti yennyini akalulu okubbirwa kwako ekituufu kiri nti nambi obululu akanana yabugjewo tegeeza namwe abanupu mugamba nambi yabbye ekituufu yadde alina okufunayo obululu ng'enkumi ezo 13 badde sobola ogaba obululu nambi nafunako 5 mbungo oli afunye 5 tewali tiwabaddewo talina polling station gye basomye gye yawangudde okujjako zino ezabadde bakweringa kakati akalulu kabbiddwa naye ate kabbiddwa ku saidi yaabwe fate akaffe bakataddeko obutosi kuba nezimu fomu bazisudde wansi wakuba nezabaddewo neziba nnyingi kuba polling stations 15 eziri mu kifo ate omusinga population enene ate obokisi babusambi kati kyekyabaddeeyo kati awo so NRM muntufu ogenda mu kooti teyina butuufu wayo ne moral authority teyina weegijja naye kakati nga bwe nagambye nti no ngenda kuwa gundi 2 waliwo ekirala ki ekirala NRM esobola okgenda mu kooti naye nga erina kyebaze ebaze eki egenda ekuba enduulu nga nalukola yakawangula negenda mu kooti naye nga ekimanyi nti bagiwangudde Mwai Museveni yennyini nga yavuganyiza nga yennyini yawakanyiza yayise n'okkulira okugenda mu kooti era yawadde ne order ne bagenda mu kooti n'omusango ne gubasinga nalukola n'okulayira n'alayira kati ebanteekateeka yaabwe Mwai Museveni takola kintu nga talina kyabaze ebanteekateeka yaabwe ya 226 mbuki hani nawali era ajja kabba sanitizing nti nalukola yawangudde kooti yasaze mu butu abantu bakole protest vote hagambe nze nga yebanzi beri nagenda mu kooti era ne mu kooti ne basala nti bansinze mwatubba waneka wempi fete twagenda mu kooti namwe mugende mu kooti kooti era esale nti asinze bwesala nti asinze era bagambe nti naye luli yakkiriza ne kooti nga luli yakkiriza era balamuzi be bamu
Nda akakodi ako kayinzo bakajja kukola kubanga sibye bya koti mashi era nabyo. Era si muzanyufu ku nsalawo ya koti. Naye yakkiriza bagende mpala. Kalese kati awe tugenda okudda. Itegeeza kakodi ke yakalese. Koti y'abantu. Okay. Endi game is court. Tugenda kwani omukyala judge owe UK iwangambye olina judge we UK on suspicion of keeping somebody in slavery and servitude under the Modern Slavery Act. So you don't have to say anything, but it may harm your defence. We do not mention when questioned, something which later on in court, anything you do say may be used as evidence. All right. Sorry? I am a judge in my country. I even have immunity. I am not a criminal. You've got immunity in this country? Yes. I have a diplomatic passport. You're a diplomat? Yes. So we'll need to see that then. Yes. And then we'll need to speak to the embassy if you are a diplomat. I came here as a student. I don't need to work for me. I didn't come with her. She asked me because she has worked. Omusana tegocha nambe. She asked me. Judge ono Lydia Mugambe. Judge Lydia Mugambe ekizibu kyavudde wa nga judge akwatibwa bwati. Ngena tema okusinziira. Okumanya kwange oba mukulowooza kwange nze nga we nabirabye ntono. Judge Lydia Mugambe mulamuzi wa kooti ya Uganda. Kooti enkulu ndowooza. Judge oyo atera mulamuzi mu UN. Ayina obulamuzi babaddeko mu UN. Mulamuzi oyo abadde misango egiwerawerako waneeno ewaffe. Naye jatuuka ebimu ku bitabo byabadde alina ebingi n'agenda ayongereko PhD e Bungereza. Era university nemuwa yagenda kusoma PhD nga ne government emutaddeko ssente empitirivu. Oba ntegeerekeka? Nkuwulira. Bwe yatuukayo okusoma n'alaba nga kimwetaagisa family yagenda naye n'alaba nga kimwetaagisa okufuna omuntu amuyambako kewaka olw'emirimu gy'alina ku ssomero oba gy'asomera. Kale nno n'akolagana ne ambassador n'akolagana ne embassy ya Uganda e Bungereza. Mu embassy ya Uganda e Bungereza ambassador oyo yalina bagamba mbu waliwo omusango gwe yalimu n'amusuubiza omuyambako mu kooti. Bamuleetera omwana eyali akola ewuwe ne basitula omwana gwe eyali omukozi we bane Uganda ewaka ne bamutwalira e Bungereza. Bwe batuuka e Bungereza omwana n'akola naye ng'akola under table. Jjukira amateeka yali tegakkiriza ebyo. Katuloko yamwanga obudde bunene okumujja ewaka okumuleka ewaka ye ali ku misomo biki. Ono omwana yafuna bakigatto beeri. Basobola okwogerako nabo. Ne bamugamba kati oyagala okufuna obutuuzi bwe Bungereza ofune passport ye n'omulimu ofune bugamba bugambi nti ono abadde yandeeta mu bumenyi bw'amateeka ankozesa bajja kukola ki bajja kuwuliriza. Era ndowooza yali BBC omwana bwe basooka omukolako sitoole eyo. Kati bakigatto beeri ne bamulagirira omwana n'agenda n'ayogera naye nze nkakasa era kindi mu bwongo. Omwana okwogera bino tayina interest zituusa Mugambe wano. Yali alowooza ayogeramu bwogezi kati yafuna ebyo nono kasita w'amaanyi bamuleke amudduke kakole ki amanyi bye Uganda. Oropo w'amaanyi amudduke kakole ki wagenda ku poliisi biki nga biggwa. Teyalowooza nti olumu biyinza okuvaako bino. Omwana bwe yaloota BBC nevuga story eno waliwo negundi awo endala egibadde giyina ennyo n'egivuga. Okakana Mugambe yazze waka nga bamukwata. Era badde bazze arrestinga awoza nyina immunity nyina biki ate ne immunity gyabadde alinayo eni yabadde yagigyeko dda.
mugambe bwato nawuza nange mu nsi yange gye nva ndi mulamuzi nga tebakyabiwulira he as a student nga tebakyabiwulira mugambe asuliridde okusibwa amayisa life imprisonment ndoze ekwatanga imprisonment ekwatanga myaka 14 okudda waggulu wakati muno ndabamu muyinza okuba mu human trafficking jiba myaka nga 14 sibi ebyakidandala enkola bwetu bamuvunanye emisango ena bamuvunanye okukozesa omuntu mu ngeri y'obuddu nga tasasulwa modern day slavery kuba omuntu agamba leta receipt kubanga yawozeza musasula nenga twaluka kafula kati amukola ki amusasula kakati okozesa omuntu ng'omuddu musango okuwamba omuntu kuwamba kidnap okukusa omuntu omuyingiza Bungereza human trafficking ogwo gwa kusatu okukanga omuntu kubanga omwala ya ripoti nze n'agamba gwe gwadde ogwokuna okukanga omukazi gwokozesa nti kasitakola kino omutusaako kino ogwadde gwakuna gye misango ene gyamukoze ki kubanga omwala yagambye nti bwe ya ripoti nga yagezaako mutiisa nti jjayo omusango butagujjayo ngenda kutikka nkuzeeyo Uganda jukira naye ate n'omuwala ono kesi ye ey'okufuna obutuuzi ate nnene nyangu nnyo kubono waabajjaji eno waabajjaji e Uganda kitegeeza omukyalo nalina influence e Uganda omwala jjagamba sobola kudda Kampala bajja kunzita anti okufuna obutuuze kati ye olwo yabafunye edda kyenkana era agenda fuuka mutuuze wa Bungereza naye kati ngenda kutematema ebintu bya mirundi 2 kwesatu gwolabe ani wa ekisaanidde kanteme ekisooka emiganyulo ne losses omuwala ono muno yaganyuddwamu asobologa nti so akudda Kampala oli abadde judge nga atali mu gavumenti gavumenti ejja kunchunya kale nno mucho sisobola kudda wa Kampala obutuuzi bwe Bungereza asobola mufuna ne bamufuna ne wabeera natandika n'okukola nga lwateredde omuganyulo ogwokubiri ani yafunyemu katugendeko ku bantu abadde balagana n'omukyalo ono mu kifo oba be yasalira emisango emibi jaji kuba jaji ye bambi omuntu gwe gumuteeka okuwalanibwa jaji waba alina gwe yasalira omusango omubi tugenzeewaawo yasalira omuntu omusango omubi tugenzeewo ne tugenda ne mukawaayira akagamba nti baani babadde avuganya nabo ku mulimu awo tugenzeewo abantu abo bonna baaganyuddwamu abasanyusa olwakino kyeyatuuseeko ne babadde avuganya nabo ku mulimu jaji ono tugenda kawaayiro akalala kabadde kawaayiro kyakalala iganyulo abawala n'omukyala ku mulimu bafunyeemu nnyo nnyo era omulimu ogwo kuba kati replacement zo zikaabirawo omulamuzi wano katuteekewo ono kakati ekyo bakifunyeemu kakati mwabaddemu n'okukola loosi kwani wonna kati kankusigira ekifaananyi ekigazi loosi enene nnyo eri gavumenti omulamuzi ono obadde omanyisi gavumenti sente zemutaddemu okutuuka awo era okusinziira nti akyali muto ng'ate abadde alina ku PhD sinakindi abadde asuubira okubeera ku Chief Justice wa Uganda kuba ali myaka 4 48 oba 49 abadde akyasuubira okubeera ku Chief Justice waki w'eggwanga kubanga wano oba mu gavumenti ze basuubira babadde bakola nteekateeka alibeera atya ebitabo byonna akole ki abe nabyo era ojja kwesanga ng'olunaku lumu abadde ajja kubanga ye Chief Justice nga gwe bateekateeka okuteekawo okukakasa kino President Museveni yasindika Anthony General n'agamba akwatagane ne balooya balabe engeri gye batayasamu mugambi kitegeeza gavumenti ya Uganda emutaddemu billions and billions of money ku bitabo byonna byasomye okutuuka awo
okutuuka ku PhD gye yabadde akola ki aliko billions and billions of money. Ekyo kye kisooka. Kati government eba ekoze loss ku muntu waayo gwetaddemu sente nnyingi n'atuuka wabadde asobola ogigasa oba n'ogasa eggwanga n'agwa ku kikolobero. Kyovola Mwai Museveni era yagambye nti tunoonye engeri gye tutaasaamu Mugambe. Waakiri biri oba biganye PhD aligisomera mu nsi endala. Ebyamugeza biba biganye. Ayinza n'ogisoma online. Kakati ekyo lose esooka lose ey'okubiri. Omuwala ono abantu bano bamugamba abo batera okukozesa abantu nga babamanyi. Bafamily friend mwana wa Nankoogu owawa Arubazwe okay muhereze. It is not a random mukozi. Tamalaga gwa munju yabwe gwe batamanyi. Batera kukozesa abantu nga ne family bazimanyi. Kati family ezo zimu ziba za mukwano. Oba olumu ziba zemanyi. Olumu abaneiba. Ekibuuzo. Abaneiba abo empalana mu family ezo liddamu nevaawo. Omuntu aba ali ku life. Nga oyononedde future y'omuntu. Ng'ojje omwana waabwe ku bulamuzi bwa UN n'obwa Uganda omutadde ne mukomera. Kati omanye ababadde emabega wa Mugambe abamulyako mu family eyo. Baba. Ngezaako kulaga ebibi n'ebirungi nkusigira kafaananyi akatini kini. Kakati katugende ku kifaananyi ekyokusatu. Bwe tuba tugezaako okusiiga. Tugambye ekibi. Tugambye abamulyako mu family. Ne tugamba government ya Uganda okosebwa. Ng'omuntu gwetaddemu sente nnyingi ennyo. Ne Mugambe yennyini life ye. Okusobola okufuuka ekyo. Ekibi ekyokusatu kiri ku Mugambe yennyini. Abanaye baba deportings. Ne family ye. Bonna be yabadde yatwala mu mateeka babakoze eki? Baba deportings edda. Bayinza n'obagamba butaddamu kulinnya wa Bungereza. Ng'ate babadde balina omukisa ogukola ki? Ogusomerayo. Kati abaana abo bali mu life nnungi nga mama waabwe ali eri ate yabadde abakolerera olumu. Onkitegedde kye gamba? Ekyo kibi kyakumeka kyakusatu. N'ekibi ekisembayo ate kino kikulu nnyo kikwata bannayuganda bonna babadde balina essubi okutambula. Naye nga bagenda under table. Munnayuganda ali e Bungereza bano bamadamu Rashida bamadamu Joy abalina obutuuze bwabwe bashapiro baani bagenda tandika okwebuuza bwe ntwala nnamba emu ono lose komawo kugwe Munnayuganda bano bazebula bagitandika okwebuuza wentwala bazebula sisters bagenda tandika okwebuuza babeksu bagenda wentwala nnamba emu ono nze financially ndi stable naye bwemutwala bw'atuuka nanneefuulira bw'afuna ebizibu ne bamukwata wajjotya banamuwaka kodyo kali kuba no tebakutte mukwato ne yagenda ne yereportingira omuwala bwe bali musanga mu gundi yange kakati ebiseera ebisinga obungi nti bw'otunuulira ekikolwa ekyo bannayuganda bangi bagenda kwesika okutwala abantu bayamba ono omukozi teyakomye kufiiriza bano abakwatagana na Mugambe naye yafiiriza ne bannayuganda bangi nga buli omu agamba wendeeta omukozi atategera n'akola ng'oli kanve ku bantu kenaleeta abaana bange kambite kakati gwabadde ogamba munnaye nyambaako mukwano gwange kalula ebibala nyamba munnange nzijeko awo wajja otuukiro ga namba emu nedda nteekeraako ka back statement ko financial assurance biki byonna nga kugira ku kivulugundi nsigale gamba senga osigala ne bakukwata olaba nange wonzize e Kampala olaba bontwala mu kkomera kakati ebiseera ebisinga obungi ekyo ekikolwa ekyokuna losses yabadde yatambulidde nnyo ku bannayuganda babadde wano era bafiiriddwa nnyo mikwano gyabwe abali mu diaspora abadde basuubira bayambako ku kesi y'omuwalo jukira kati ne UK Elise George liteeka nnyo ku Uganda nga bagamba nti passport ye Nigeria bagyetegereza kati bategedde nti ne Uganda nayo kati
tutunulewo nnyo bano abajja ku misomo gino egya gavumenti baleeta baliwa era ojja kwesanga balambula buli kaseera olina abantu bameka mu nju bajja batya katulabeko kyekyo nne kyekyo olina ekirala sirina ndowooza kirala olunaku werubadde abantu abawe Kampala abali ebbanda muyiteko kwa Aisha Furniture bagana okutwalayo nsereko okugenda mu kooti Aisha Furniture nsereka ayagala kugenda mu kooti nsereka ate yalabiddwako nga ali mu studio yayimba oba nakyo paati ya luyimba agamba takiriza twogere ku nsereko ono ne Luwemba abajja mu kamyufu ka Nuupu ne bagamba Nuupu kuba kati wano kye twasinza okufunamu nti vetting committee ya Nuupu byonna bye yagoberera byayoleseddwa mu kalulu kano obululu Luswa bwe yagambanga nti twandigenze kugula ne tukuba ne mu kisaawe ne tulaba okimanyi Luswa teyakubyeko campaign mu kisaawe naera nakigamba kati mu debate yali atugamba jagenda mu kisaawe nono nsereko nga bonna bagamba wali ebya debate za Nuupu abantu basinse kugula nti balezeza kintuufu kati ndooza kino kyajereza akakiikaako akavetinga ani alina okufuna kaadi si bwe kiri era ndowooza ne famire ya Sejirinya kati yategedde ekituufu nti omuntu Nuupu bwesonga nti ono Sejirinya waffe gwe tuba tuwaka era tumunoonyeza akalulu muna ekyo ekimufula ow'amaanyi maama yakitegedde maama ngaaluddewo okutegeera kakati eyabadde agamba nti bano tebaagala mutabani wange ne wamma ku ground abantu gwe baagala yakitegedde nti okusalawo kw'abantu abangi kuba kusalawo kwa Katonda tusabe bannamawulire abaakeerayo ng'okuziika kwagga ne babuuza maama kati embeera olimu eriwa n'agamba talina wadde ekyokulya baddeyoko batubuulizeeko akalulu kati kagenze katya atubuulire bannakabwempe ddala empalana ya Nuupu ku mwana we oba atubuulire nga ab'ekitabo badde eri okuleekaana bakola ebitategeerekeka kakati ekyo bwe kiri nze nasanyuse era nagamba nga mbuziddwa ekibuuzo nti wali wano wagira ne bagamba NUP gwesunsula simuyinamu kubuusabuusa wadde njagenda naye nga sina mwadde akeesise naye bwe tuba twogera ensonga zino mwami Zanero tuleme kufuula bwa MP bintu bya kisiru tekyotegeeza nsereko omwami nsereko omulaba oyo wa box yaze n'obwaddiikula bwe mu kalulu n'akola ebintu ebitategeerekeka yatambula alya n'obuuza kati ono agenda kukiikirira ati abantu nga tejasooka na kuyiga waka nti omuntu talira mu kkubo ng'ayenjeera kakati nabadde disappointed nnyo mukulu oyo nnyo naye omuntu abagamba nti kujja mu parliament genda mu parliament muleme kuleeta komedi wammwe mu nsonga z'amakulu waliwo abantu abateeketeeke olumu nga ne mu parliament ajasobola okuteesa ensonga we naayimirira gwoza ogambe nze simanyi luzungu ne kadibate akati n'ennyo akali ku NBS kakulemye okudiscussinga mu Lungereza ate nomala n'ogamba mbw ate nze ngenda mu parliament kakati bwe bwaddiikuula naye wenyini ng'okiraba tosaanidde naye okulakolona nga teweeronda okitegeera kyokka ate nojja n'obwaddiikuula bwo notandika ebintu ebitategeerekeka yanyizizaamu nti nekirabisanga n'ekifo ekitali siriyasi oyo nsereko nze abantu nga bwesaagala kuddamu kubalaba ekiwulira kakati luswa omuntu w'enkwe afuna luswa kye yafunye na buli w'enkwe alabire ku ye omuntu ow'enkwe aba wa mutima mubi ate omutima gwe guba tegumatira bwe weetabanga mu kintu kamala okubulya Zanero nze kyova olaba ngenda kubulya ekintu kimu nze omuntu ayinza okuŋŋayo emirundi nga 10 oba 7 njagala kukola naawe naye we mba sinnasalawo seekoza kituufu oyinza okunnyonnyola abantu nti waŋŋambanga
Nambe mu njagala tukole. Bwe nsalawo okukola n'omuntu. Nsalawo okukola ate si depending anti kiki mufunako. Era nze abantu abaga nti abantu bakola ebintu bino lwa ssente oba baliwa. Ndowooza bana abalala. Nze bino ebintu mbikola lwa bulumi kutuusa ddoboozi lyange ery'eggwanga. Era kyobulawe mba mbikola na mutima gwange gwonna siteekamu nti ki. Kati omuntu ebiseera ebisinga obungi owenkwe aba wa mutima mubi. Bwe wetaba mu kalulu ka NUP nga nditeko lisayininzi wali musayininzi wadde siteka liri gazetted. Nero gamba nti opapa ndugendo sayininga senga akalulu kakkuba tujja independent toga nchikiriza. Abantu abaali abalungi nga Magala n'agamba na sayininga etteeka linaligenderako era sigenda kujja wadde abantu banja bali bagala Magala. Okiwulira kituufu ne ku kirebe kennyini nange kennyini nagamba nti Magala Swalezi naye ate nalukola Messi oba Ronaldo. Ono any other day nga nalukola tali ku tiimu yo Magala would give a competition to nalukola. Yes. Era senga nalukola katugambe nga bwe yali owa DP. Senga yagira ku kadi ya DP ngeno nupu erese Magala wandiguulidde nanti gwali badde gw'amaanyi. Kakati nalukola ekituufu kiri nti mu kalulu kano mu bantu 10 twali tulondako nalukola yali Cristiano Ronaldo oba Messi. Naye nga Magala Swalezi naye wali agukuba nnyo naye nga ono mulungi naye ate oli asukkulumye. Biseera bya Thierry Henry nti mulonda balondo Thierry mulungi naye ate Zidane musufu. Kati ofuna n'obuzibu ogamba abantu nti Thierry tawangulangako ku balondo. Era okinyonyola wano mugamba nti mule Thierry teyawangula ku balondo ali akubuza kisoboka lwaki olimba n'omugamba yazaalibwa ku season mbi. Abaali bakukuba bangi. Bano abantu bano mupiira bazaalibwa mu season mbi kamba kumenyere. Xavi Hernandez Iniesta Suarez Neymar ne Henry wako abantu abo bazaalibwa ku mulembe mubi. Noza ne Bakampu tusobola omugatta waawo. Dennis Bakampu kale gwinzo okwate gwali mungi nnyo naye era be yali avuganyawo bapiro wakati. Kati okumanya abantu abo bazaalibwa ku mulembe mubi boy kamalo kubuulira. Omusajja nze nali saagala musajja mu Uruguay oyo gwe bayita Suarez. Nga simwagala kuwadde olunaku olumu. Naye Suarez yali asamba omupiira. Kituufu. Suarez ng'omupiira agukima, agusomba, agugaba, ateeba, kwega buli kimu yali akikola. Asobola okukozesa ensobi. Suarez njukira baali basama omupiira, baali basama mu timu mu Champions League. N'akwata omupiira n'agusiba bw'ati ng'ali mu box n'alengera defender nga Jabama. Na mutaiminga nga natera omuntu kako Suarez n'abuka naye kuba ku ttaka. Kanya. Natuya Suarez nengamba naye omusajja ono mugezi. Kago kuba. Kakati bo tunulidde abantu we batyo. Nti woba olaba nti Xavi yajjanga nga batutte ekikopo. Naye nga season eyo passes zakubye mu Champions League ne mu League. Nga zivuganya kirabu namba ze passes. Naye nga ezo zitambulidde ku Xavi yekka. Award balinajiwa Messi oba Ronaldo. Nga wali alina twala Messi. Yajitwala bazaalibwa ku mulembe mubi. Olabe saawe eno nga bakugamba ndi Rodri wa Man City atutte balondo. Kitegeeza bapiro batiyeri bonna baali balina okutwala balondo. Olaba ne Owen bagimuwa. Kati woba tunulidde ebintu ebyo. Woba tunulidde ebintu ebyo nga bwe bitambula. Tusobola okukiraba ne tugamba ate gye bawa Owen yali ekyuka ku zino. Kakati kamalo kunyonyola kuba kakati tujja kirekera abantu bagende bakisibe abantu babaliire bwerere bagambe twakiwulya ku nambi twakiwulya wazanero nga bakyogera. Edda Balando yatandika 1958. Bwemba serabidde bajja kikebera. Naye kakati Balando 1958 yasinze kwa yatandikira eyo. Balando 1958 naye so watandika World Cup Balando ya 74.
balando kyali Bufalansa yakireeta kati balando okunyonyola abantu bakitegeere bulungi ate waliwo kye bayitanga football player of the year eyali yatandika 1993 ka internet tekangitabye kakati badde njagala kebera balando tugende maaso football player of the year yatandika 1993 kati football player of the year yali yawukana ne balando balando yali musambi asinze mu Europe okay European football player of the year yatwalanga balando era balando eyo yatwalibwanga kati ebungereza bangi abajiina sebo si bangi babiri kamba kusomere kamba kuwe list yawe kwa mu Africa tumanyimu omono yali president wa Liberia George Weah George Weah bwe yagitwaliranga football player of the year ngefuse football player yali ekyali we bagikola bwe bato mu 93 George Weah yagitwala 95 nga football player of the year n'atwala Serie A n'atwala n'ekya Africa okugifuula balando bagigase mu 2010 ne bagatta ekya Europe ne bagatta n'ekyensi yonna nga bagaba kitya kimu nti omuntu asinze wano kino kyonna abakikoze eki akisinze kuba luli kanku ekyokulabirako mu 2000 Michael Owen ye yali omusambi wa balando naye ate Figo yali omusambi w'ensi yonna mu mwaka gwe gumu ogwo okitegeera kakati bw'otunuulira mu 2 emeka waliwo balonda nga badde omusambi oba yali Shevchenko nga ye musambi wa Europe ate mu kyensi yonna ne bamulya kati babigatta biri wamu kati babigatta nga biri wamu ne bagifuula balando nga bagita balando omulundi gutya gumu nga bagikola ngeri balando nga tebakyalonda European Football Player of the Year ne balando bakyanise 2010 kakati bw'ogamba nti winners of balando ne Michael Owen ajja kubaamu bajja kuleetala nono Eric Cantona ajja kuba yagiwangula mu 7 naye nga atwala kya Europe ajja kubaamu no waliwo n'omulala bamuyita Matthew Ani abangereza balimu nga basatu era kyali balimu nga basatu kakati ebungereza yali atutte ku balando nga bagigase Cristiano Ronaldo yali atutte European Football Player of yali atutte World Football Player of the Year alyogu byafaayo bya bungereza yonna Cristiano Ronaldo dos Santos yava ebungereza nga kitwalide muri giye bungereza omu yekka bwati yasoko kikola nebo nakabera list ya balando azeko kati ye gundi ono Rodri bonaka list ya balando munene gundi ogenda musangamu nani Michael Owen baka nabyonna bwe yali eyitibwa naye wano nga bajawudde kati bali Owen bakyatwala European Football Player of the Year nga bakitwalira era ndowooza ne gundi asobola okubaamu oyo oba yakitwalako ono omusajja ali wa Newcastle yakubanga nnyo emitwe alanishira ojja kwesanga naye asobola okubaamu simanyi oba yakitwalako naye bwekito bwe kiri kati abantu mu kigende kompola tebakisiba bwe banakisiba kigenda kubalya ne bajja kebera ku internet nze internet yange teriiko so mona kebera kakati ekyabalando kyatandika 19 nga 58 bwetaba 58 nga 74 naye ate ekya World Football Player of the Year George Weah kye yawangula mu 95 Ronaldo Senior n'akiwangula mu 96 96 kwane 97 kubanga Zidane yakiwangula 98 nambe muntu veyeyo mu balondozo zamo balondo tumalirize ne Luswa yavuddeyo nayoza ne nalukola Luswa kati aseka maje mu lukufu omanyi bagamba nti omukalukalu tajja busera bwe bumwocha agamba buntuse wembadde njagala mbo ye yali azize kulemesa bibiina birala kuwangula Nuupu nkugambe omukalukalu tajja busera bwe bumwocha agamba buntuse wembadde njagala
Luswa yasigadde mu bbanga yakirebe nga ne ground temuliko nze nali mu kalunga tawulira na muntu ayogera kigambo Luswa political life akyalina asobola okwenunula oba yamaze okuwokya yayokyezza nakugamba agitemerako ettaka yabuuka tannalengejja awo n'obulo bibiri Luswa yabuuka tannalengejja Luswa ali akyalina okuzimba political career ye ng'agizimbira mu nnupu munda ng'abuzaabuzaako kansala gundi kansala nga bw'ajja era akakasente agwanidde naye yali alina gizimbira mu NUP muki munda bwe baalabye nga ne mu NUP gye yalwa abaliddemu olukwe olowooza nawagenda mu NRM bayinza omwesiga bajja gamba onadduka nnyo ku lwa ssente kuba tetwakaluubirirwa namuyita kumugamba kwesimbawo naye baali bakimanyi nti obukuleeta Luswa bagenda kwonona obululu lwa NUP abantu omutendera ogwo baguvaako bageziwala okitegedde kakati Luswa wano yeekaza bwekaza ekituufu Luswa wayokya ate bw'oba watuukirako ku basajja bali ab'enkwe naawe n'obafaanana ebikolwa byabwe munnange omuntu w'enkwe abeera muntu mukyamu era kati Luswa tetulina kutuuka kwesiga kumukwasa kifo kyonna ekirungi akyali muto alinda awezeeyo ku myaka nga 4 waliba waali 45 addemu yebbulule tuli batwerabidde ekyo Focus 360 na Final Channel etwadde nnambe mo nako olwaleero we out